njagala mumanye enti muwasa abantu entegeera yaabwe eri affected nawwa gye bava balina emikwano egyabwe ate olwaleero tulina okubeera more aware nti tuli bombarded by social media. Abantu bali exposed ku information gye tutamanyi nti bamanyi. Abantu babeera wano ne batwala bakyala bwe babatwalanga ebweru. Nze ebbanga lye namalayo era obuwanguzi bwe najjayo kwe kubaayo ne mukyala wange emyaka 19 ne tukomawo wano. Bonna abaatwala abaana ebweru tebaamala kuwona bufumbo nabo. Lwansonga nti beerabira ebintu bibiri ebyali bihappeninga ne babeera oblivious ku byo. Ekisooka okuwasa abakyala ne tubeera nabeeno ne tuwangalya mu mbeera omuntu obwongo bwe bukola nnyo okusinziira ku bantu batambuliramu ne beliefs zaabwe. Wano omuntu owasa omukyala omu owokubiri owokusatu isoke you go ahead. Ebulaaya obeera ndani gye nnali tekikola ki? Tekikolayo. Kati omuntu bw'atandika okufuna assurance eyo buli ddakiika erina kyegenda ng'emukola ki? Ng'emukyusa ku bwongo. Abakyala abasinga wano babanga tebakola. Twagenda okutuuka eri abakyala ne batandika okukola ki? Ne batandika okukola. Kati factors ezo zagenda zikyusa abantu. Bagendanga programs ze bakeerangako okulaba zaali z'aba Oprah Winfrey. Balaba Dr. Phil. Bababuulira about psychology. Naye nga omuntu adiringa n'omuntu oyo alowooza amagezi ge gagenda kuba ng'aga Nakirijja gwe yaleka e Masaka. Ne batamanya nti environment times and seasons bikyuka. Enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa ki? Kati mwe ekizibu kyammwe oba ekizibu kyaffe kusigala ku bye baatusomesa. Omuntu ne bw'oba oyagala nnyo kasita ggula obwongo kyonna kyasoma ne kyalaba kirina okuaffectinga bw'alowooza.